naye EU kiyenzo kyusa mu byabufuzi bya Africa gwe ya Uganda ene so confluence ngokuva kwa Museveni kati njagala okubulira nabadde ndaba commentator bangi mbyo wano mu Uganda n'abasinga bana kye babuusa amaaso oba kye njagala okubulira ekituufu abasinga tebamanyi kati ngenda kuwa view nga ntuufu wabula singa mu nabyabufuzi kati bode eno nosoma ebyafaayo byensi waliwo kye bayita hegemonic stability theory nti mu biseera byonna wabaawo superpower twaliko wano omulembe nga gw'Abaroma bagiranga Pax Romana ne tujjako omulembe nga gw'Abangereza gye bayita Pax Briticana kati tuli mu Pax Americana nekyo njagala okubulira kyonna nti mu lipooti eyo Labodri gye yaliriizinga ku mukutu gwa EU gye nabadde nsoma yayogera ku nsi 3 Uganda Turkey ne Iran yayogera ku nsi 3 Uganda Turkey ne Iran kati omuntu alabira okumpi ayinza olowooza nti yaddi eno yennyini egyoyogerako yali report eyo okuteesa okwalimu ensi mmeka 3 Uganda Turkey ne Iran kati omuntu alabira ebyobufuzi okumpi oba ow'NRM chairman w'NRM ekyegeggwa tayinza kukitegeera kati oddayo n'otula wansi n'omanya lwaki nsi ezo 3 zokka olowooza mu nsi olwaleero ezo ensi zokka 3 mwe muli obusambatuko oba mwe muli abantu abafugwa obubi kati njagala okuzzaayo ku kifaananyi ekinene ensi ziri strategic olwaleero Uganda mu byobufuzi bya Sub-Saharan Africa waneeno oba ne Horn of Africa Uganda yankizo mucyo naye njagala kikuzaayo emabega nti nekyagulanyi ng'ajja abazungu bano tebasooka kumugula oba okyetegereza bulungi kuba ngenda netegereza subsequent good events ezibadde zibayo emyaka nga 3 emabega abazungu bano tebasooka kugula Kyagulanyi mu bo kyeka kyabali mu bwongo nti balowooza nti nga olaba omuntu yenna omulala azze okwesimbawo owa bulijjo oluvannyuma lw'ebbanga ery'emyaka 3-4 bagenza okukizuula nga Kyagulanyi si mukulembeze wakiyita mu lujja yajja kubaawo wano kino njagala kikubula nti nga olaba Uganda olwaliro gavumenti ya wano bwe consuming intelligence reports ez'enjawulo ne consuming intelligence reports ku Kyagulanyi sai FBI n'ebitongole bya Bungereza byonna ebikesi bi consuming intelligence wano mu Uganda buli lunaku n'okusingawo kati bate okuba bagenza okwesanga mu mbeero nga baga Kyagulanyi mukulembeze ayinza okusuutinga project yaffe nnene njagala kino kikubulira olwaleero tedi mukulembeze ashuminga power mu nsi eno ng'abazungu bali tebakirinaamu mukono ne John Museveni kennyini akugamba baali banoonya obugundi bagenda e Bungereza ne bagenda e Sweden ne bagenda ne wa Gaddafi ng'ebyokulwanyisa birina okutuukira kati olina okubeera mu nekisitaano ki kati njagala okuzzaayo nga nkuza ku kyawaneeno nti abakulembeze bali ensi ziri ez'abazungu zigenda zigabanyaamu ensi ne ziteekawo omukulembeze atwala ekifo ekyo kwetoloolawo nga Museveni wabadde wano kati n'ensi ziri ez'abazungu zituukesa zigamba okukipinga interest zaffe John Museveni abaddewo ebbanga ddene kati bino byenkunyonnyola bye byobufuzi byotajja laba ku TV byotajja laba ku NBS oba ku NTV abaddewo ebbanga ddene tukoze tutya bantu bajja kutubuuka kyova olaba nti nno lipooti eyo yabadde ku nsi 3 eri ku Iran Amerika gye yagala okulumba eri ku Turkey Amerika gyetakwana Recep Tayyip Erdogan president wa Turkey tekwatagana naye eri ku Uganda ensi 3 kati ekyo kiba ne empirical political value y'amaanyi mu byobufuzi era kino njagala kukikubuulira nti John Museveni amanyi kye kitegeeza ne basajja be amanyi kye kikola ki kyakubiri nti ekyo kijja ne sanctions ziyamba kifenga njagala kikubuulira kineeno munabyabufuzi nagwe bataddeko sanction teri munabyabufuzi wa wano ng'asobola okutula ddiiru ya buwumbi 18 atayagala kulinnya kunyonyi genda Bungereza oba Amerika kuwummulamu ne bulobata sanctions bazikuteeka abasinga yabwe biri eri ebisinga obungi kati bulobata sanctions zo ne bazikukatako bati be papa nga ne bwolwala ekinene nnyo ogenda Aga Khan Kenya emirembe gyo baba gikumazeeko emirembe gyo gwe munabyabufuzi baba gikumazeeko oba tokyeyagala baba bakutadde ku faamu oba mu lugo oba mu kayumba k'embwa baba nabo bamusibe mu nsi ne oba musibe mu nsi yo bangali mu house arrest abasinga bajja ne bakiwakana ko olaba wana Anita Amongo oba mugamba nga nti olina ennyumba e Bungereza ku 7th Street
N'asooka n'akigaana ne bajjayo receipt kw'asasulira utilities amazzi n'ebirala teyaddamu kwogera. Oba okitegeera? Yes. Kati era kyobula nti abasinga baleekaana nnyo zibaveeko. Mu wakati wo ffenna mutegeera yaffe toyinza gamba nti Anita Among asobola myaka naye muhozi tewamutiisa era tusabanisa Among oyo yabaddamu nga bw'ayagala. Ekyo njagala kikubuulira nti okwo okuddamu oluusi kiba kuba cosmetic kwa mawulire naye ng'ate ekiri emabega eri kiba kirala. Kino njagala kukikubuulira munnabyabufuzi ng'alina obumbi bw'essente 15 teri omunnabyabufuzi ataba na mindset gamba nti kangendeke Silicon Valley ekyo nkikubuulira. Anita Among awo omulaba n'obwa Anita Among bwe toyinza gamba nti agenda malako omwaka nga tagenze Bungereza oba Amerika. Kati baba bakyagala ne bwatuuka mu mbeera nga ne Kenyita kyasobola kusala ekinene nnyo n'agenda waabwe Bukedde yakomewo e Kampala atuuka nga n'emirembe gimuweddeko ebyetaago bye bikyali bya Uganda bayagala agendeko e Bungereza shopping. Ate n'ekira abazungu bakimanyi nti eri gyakuteera sanctions sente ze ziba ziri. Oba kitegedde? Kati weesanga nga abasinga bannamagye abasinga bali wano abakozi ba gavumenti abasinga sente bazitereka wano bazitereka wa ne ekyo kimanyi lwaki bazitereka eri nabo baba bakimanyi nti wano essaawa yonna bitabuka. Kati gwobeera mu nsi ng'ogamba nti tuli wano emyaka emirala 10 ng'ate sente ozitereka bweru ennyumba ozigula bweru oba olimba ffe bonnyonnyola naye nga mu kifaananyi ekinene naawe ekigenda mu maaso okola ki?